Honorable members. Ennaku z'omwezi 7 Novemba 2024 palamenti yajjula katemba atali musasulire ng'ababaka bayise ebbago ly'etteeka ku mmwanyi. Lino lyali lirudde nga likubaganya bannayuganda empawa nga bagamba nti kano kakodyo ak'okussa ekirime ky'emmwanyi. Okusooka ababaka basooka kutuula ne balondooba ekitongole ky'emmwanyi ki Uganda Coffee Dev't Authority UCDA eveewo oba nedda. Wano Speaker wa Parliament Anita Among we yawulirwa ku muzindaalo ng'aliko gwalagira ababaka abaganda obutawangula ekyaviirako akulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi okumulagira yeetonde. So, Honourable Speaker, I brought your attention to our laws, the Constitution, our rules of procedure regarding conflict of interest, which would see you decently recuse and excuse yourself from presiding over this matter, but also the tribal sentiments, right, Honourable Speaker, that we did hear you make, that have got to be addressed by yourself, perhaps beginning with an apology, and then we see how we take things from there. If anybody thinks that I mentioned what the leader of opposition mentioned, I want to urge that member to bring a documentary evidence and lay on table. And once it is laid on table and it is true that I said what he said, then I will be able to apologize to this country and to the persons who are affected. But before that is done, because it is not true, I will not do it. Olunaku mulinda lwatuuka nga bangi balabirwako nga balwetegekedde ng'omubaka Francis Zaake owa munisipaali ya Mityana. Leero nzize nga nyambadde bwenti luno lunaku olwaleero si lwakuteesa. Ebintu babyogera dda babiteesateesa dda, tuli mu mbeera yakwerwanako lunaku lwakulwanirira mmwanyi olwaleero. Wabweru wa Parliament ebyokwerinda byali gguluggulu ekyaviirako ababaka okwebuuza ensonga lwaki. We are removed from our vehicles. We are being stopped from parking. There are ununiformed security personnel in Parliament who are more than the 530 MPs. Honourable members, we must be mindful that we also have Yala sitting in the same building. When we came in, personally I was subjected to a check. Munda mu Parliament naye ebyokwerinda byali binywezeddwa nga byaviirako n'omubaka Zaake okulopebwa Speaker. Being a victim of gun violence in this country, Madam Speaker, I've seen one of the security operatives inside this house, the one who is behind where you seated, Madam Speaker. Let him be subject to a security check. He has a gun. Let him be subject because, Madam Speaker, I'm worried about. Which one? The one behind the gentleman. Which one? Not my bodyguard. I don't know your bodyguard, Madam Speaker, but it's a security personnel. Come on. Sergeant at the arm, can you check? Kyokka musajja wattu bwe yali ayanja ensonga ate omubaka wa Mulu South Anthony Akol ne yeesogga akatebe ke. Yalabibwako ng'amusaba amuviire wabula ekyaddirira kyali kikonde kineetabuka. Oluvanyuma nga Speaker akomyewo mu ntebe ye okuteesa ku bbago lino kwaddamu era ne liyisibwa. The title is settled and the bill has been passed. As a ministry, with your support to ensure that the coffee value chain is developed, to ensure that our exports continue to gain access to the international markets, we shall ensure that our laboratories continue to be fully accredited. With your support, we shall ensure that our research institutes continue to produce the best varieties, and our coffee profile as a country
will continue to go up. Lino lyajjawo ekitongole ki UCDA okudda mu minisitule y'ebyobulimi. So there are some people in UCDA who are definitely not going to be redeployed. Omubaka Francis Zake ne Shamim Malendo omukyalo wa Kampala bo baasibira mu ddwaliro. Bwe mugambye vaawo nti ne musindika n'atandika okunkomerera ebikonde by'okumukumu kakananga ndi ku ttaka kati muno mumbabuukirira wano wansi w'ensingo wano. Mpulira obulumi mu mubiri gwonna eno yonna mu mikono mu kifuba tusaba Mukama asaasire. Jjo ly'abalamu nga 23 Desemba omwaka 2024 lino lyafuuka etteeka oluvanyuma lwa President Museveni okuliteekako omukono. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV. The bill has been passed